video yange gye nasembeyo okukola yatabudde abalokole bangi era bazze mu comment section nga bayomba Jesus gyali ebyaddala biki. Kati ngenda kuva ku level ey'okuggalamiza ntandika okuba ate nga saagala kukikozesa busungu kuba saagala kunyiiga. Nange wenyiiga neeremererwa kati saagala nnyo kunyiiga. Naye Jesus yaani? Bayibuli egamba nti Jesus yali wano emyaka 2000 emabega n'okusoba. Naye erinnya Jesus litandika n'ennyukuta J. Ennyukuta J erondebwa mu kye tuyise alphabetical letters. Let me tell you this. Ennyukuta J yokka yali invented oba yayiyizibwa omusajja omuyitale amanyikiddwa nga Giorgio Trissino Gina mu mwaka gw'1520. Teyali yeemabega ennyukuta J etandika ku linnya lya Jesus. Ennyukuta J was invented mu mwaka gw'1524 n'omusajja amanyikiddwa nga Gina Giorgia Trissino mu Italy. Kitegeeza Jesus emabega taliyo. Nze nno nandibawadde amagezi okulowooza Jesus gwe muyita yaani. Nakoze simple notes ku kumanya kwe mbadde nako ne nnondamu ebikulu bye njagala mbabuulireko. Mu mwaka gw'1503 abasajja Abagermani mu kabuga ke Lübeck bakola worship oba bakola eryato nga lyali lya ntalo, balikola kulwana ntalo mu kabuga akatono ake Lübeck. Era eryato eryo ne balituuma Jesus of Lübeck. 1503 mumpulirize bulungi ne bakola eryato ne balituuma Jesus of Lübeck. Germany bagikola nga worship. Mu mwaka gw'1540 eryato eryo kabaka Henry owa Bungereza, King Henry the 8th n'aliwamba. Yali bawambako Abagermani. Eryato eryo tuli mu kyasa ekye-16 16th century. Eryato eryo n'alikwasa omusajja amanyikiddwa nga John Hawkins. Kale njala kubalamusaako nnyo mwenna mu linnya erisinga amannya gonna lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mwana wa Katonda oyo abira ddala omulamu. Mwasibye mutya, mwasuze mutya, yonna gye musinziridde kisinziira ensi gy'owangaaliramu wamu ate era n'essaawa eri ku mukono gwo. Essaawa eri ku mukono gwange ate era si yemu, oboolyawo ebala bya njawulo neeyo. Naye byonna tukkiriza nga Katonda mwesigwa atwadde obudde obulungi. Tumwebaza ku lwa byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu atusobozesezza okuyimirira okutuusa olwaleero. Mwaka guli oguwedde ne guli ogwayita n'okutuuka olwaleero tukyaliwo. Tukyayogera erinnya lye, tukyayogera ku bulungi bwe. Nkusabidde nno gwe awuliriza n'agenda okuwuliza olunaku olw'enkya ebigambo bino bikola enjawulo mu bulamu bwo, maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Oyinza okuba nga wali owuliddeko ku firimu z'omukulu ono ayitibwa VJ Emmy.
vidiyo ye mugiwulidde mpanvu mukko etwalira ddala eddakiika nziwerera ddala ndozanga 6 naye ngikomeza olw'obudde nti nange nina ebyenjagala okumaliriza naye oli kintu kyenjagala okwogerako nammwe bassebo ne bannyabo muzze muwulira nange nzize mpuliriza debate nnyingi nnyo ku linnya lino erya Kristo era ebigambo byayogedde byonna omukulu ono bituufu ku leeta eyitibwa J. Waliwo ekigambo kinjagala okugabanako naawe. Ekigambo ekisooka kyekiyitibwa civilization. Wandiika civilization. Civilization bwe tuba tujja mu bulamu buno nga tukula, for example, waliwo mikwano gyaffe abali e Karamoja. Abali e Karamoja, civilization bw'ebanga ejja ekula, azin bwe tuba tutandika civilization bw'ebanga etandise okupenetratinga mu bulamu bwaffe obwa bulijjo, waliwo ebintu ebimu bye tusuula ate waliwo ebintu ebimu bye tuyingiza. So n'omuntu bw'aba akula alina ebintu by'asuula n'wabaawo ate ebintu by'ayambala. Tuli ffenna omubiri gw'omuntu nga gukula, bodde y'omuntu ng'ekula, erina features ezitandika okujja ku bulamu bwe ate n'wabeerawo ebintu ate ebiva ku bulamu bwe. That is life and that is nature. Kati civilization y'emu ku bintu ebi-evolvinga. Civilization evolves. Yeeyubula. Civilization ejja yeeyubula. Ojja kusanga edda amayumba baagazimbanga bati, kakati obundi bintu bikyuse. Civilization. Edda writings ezaabeerangawo. Writings, in fact, mu byafaayo civilization toyinza kwawula bantu bano wammanga. Aba Egypt wamu ate era n'Abagreek. Bagreek abo bali nnyo involved mu civilization, mu bulamu bw'abantu ab'obulijjo ne mu bintu enkyukakyuka y'ebintu n'entambula y'ebintu ebya bulijjo. Kakati bwe tutuuka mu writings zino zirina stages ziri 4. Writings tujja kulinnya leeta eyitibwa J, kubanga omukulu ono agamba nti J yayinventingibwa bwinventingibwa omuntu omu obuntu mu mwaka gwa 1500, so nga ate Bayibuli yeetugamba nti Kristo yaliwo edda emyaka 2000 emabega. So ffe twogera Jesus naye ng'ate erinnya liinventingiddwa leeta J mwaka 1500. So nga linganga akutegeeza nti Jesus edda teyaliiyo. Oba nfuna ndowooza kati ebintu biri bibiri ebiri mu confusinga omuntu ono oba n'abalala abayinza okuba nga balina mentality efaanaganako bweti nti erinnya erya Kristo erya Jesus J, just a letter J, mu biseera bye teryakozesebwa mu first Greek writings ne first Hebrew writings J teyalimu. Kati ffe tujja tutya okuba nga olwaleero tukozesa J Jesus mu linnya eryo. Kakati leeta eyakozesebwa nga yabeeranga Y eno ate era aba Latin be bajja ne bagideliveringa, it was derived okuva eri mu ba Greek ne bagikyusa neyingira kati ne Abangereza nabo ne bagijja mu Latin. Ebigambo ebisinga ennyukuta ezisinga ziva mu Latin eyo, mu Greek eyo, ebigambo bijja biri derived, bijja babijja mu bujja. Kinkugambye civilization bwejjanga ekula. Kati wabeeranga kye bayitanga picture based writing. Picture based writing empandiika eno yabeeranga nnyo mu Bamisiri. Abamisiri be baasinganga okukozesa picture based writing. Ng'agenda kuba akafaananyi ajja kwata peni n'ekitabo oba ejjinja awandiika akuba akafaananyi k'ekintu akulage kyagezaako okunnyonnyola. Kati
niwabeera kye bayita word base nayo nebeerawo. Kati niwajja niwabeerawo kye bayita sound base nayo nebeerawo. Zonna 4 categories ez'okuinventinga ebigambo, alphabets n'enjogeraganya y'okuwandiika. Tebasukanga kuba kantu ku kibaawo, nakuba akantu bwe kati basi kino nga kikulaga yayimira bunyuzi nakola bwati akantu kati aba amaze okuwandiika tobitegedde naye nga it's like a subliminal images. You have to take time okuzistudying. Kakati mu 8 ne 7 netujja netubeera nekituyita alphabets zijja zitandika okubeera invented, nga zijja zitandika okubeera nga ziri invented era nga Abagriiki bakirimu. Abagriiki balina characters ezo za letters ze batandikanga okuwandiika then nezitandika okubeera nga ziyingizibwa mu mbeera ey'Abalatini, then Abangereza nabo ne bakola ki, ne baziverifying alphabets nezijja nezitandika okubaawo. Now eyo yonna njagadde okuyitayo mu bwangu nnyo ku speed okujja okubaako ensonga gye njagala okuzimba. Bwe tuba tutunuulira ebyawandiikibwa era nga tutunuulira erinnya lino erya Jesus, J as in letter J, ffe tetuyombera linnya, tetuyombera leeta mu ministry ya Mukama waffe Kristo Yesu. Leeta si ereeta enjawulo, wabula ekireeta enjawulo ekiri carried mu linnya, ye content y'erinnya, ye significance eri mabega w'erinnya, bwe buzito obuli mabega w'erinnya, sound eri mabega w'erinnya. Mukama yebazibwe nnyo, ge maanyi agali mabega w'erinnya, wabula so si leeta, just leeta. Bw'oba oyagala okutegeera nti erinnya Museveni lirina amaanyi, toliwandiika buwandiisi bwoti, wabula gwegenda wali eri ku State House oliyite, oyite erinnya Museveni. Ekyalo nekuba kuliko ba Museveni 5 era bajja kukuba emiggo. Gwegamba bugambi Museveni okuba ogugamba ogunene ovume. Ku kyalo nekuba kuliko ba Museveni 5 era bajja kukuba emiggo gya bwereere. Lwaki? Kubanga bajja kugamba nti ono govuma is the president of the Republic of Uganda. Kukitegedde ndowooza. Ku kyalo nekuba kuliko ba Mutebi 8 ba Ronald Mutebi 10 ne kasito yetunuzaamu kamera notandika okuvuma Ronald Mutebi kyokka kimala. Ronald Mutebi oba n'ovuma Mutebi abantu bajja kukutwala emisinde. Lwaki? Kubanga erinnya lino erya Mutebi lirina content eryetisse, lirina covering eyo, lirina ekintu eky'omuwendo ekirina nti Kabaka mulamba wa Buganda ayitibwa Ronald Muwenda Mutebi. Now ffe Bayibuli etusomesa, kankugira ekifaananyi kino mu kitabo ekitibwa ekya Yokaana ku screen yo, Yokaana essuula esooka n'olunyiriri lwa 12. Bayibuli esomesa nti naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Kakati erinnya tebalyogedde, erinnya tebalyogedde, naye gwe bw'okkiriza erinnya lye then obeera oweereddwa obuyinza okufuuka omwana wa Katonda. Ekikufuula omwana wa Katonda kwe kukkiriza kiri Kristo kyali, so si kukkiriza bukkiriza linnya lye, okkiriza kiri kyali, okkiriza nti yafa n'azuukira, okkiriza nti alokola era awonya. Kakati ekyo kyekifuula erinnya. Naye newankubadde ng'ennyukuta J yali invented, ennyukuta zonna zaali invented zonna. Kye nakugambye nti kye tuyita civilization buli bajja ng'ejja ekula, ejja ekyukakyuka. Olwaliro tuli wano mu mulembe guno, emyaka egijja 10 mu maaso tuyinza obutasobola kuddamu kulaba nnyukuta zino eziriwo, nti abaana baffe abalibeerawo n'abazzukulu mu biseera ebyo
baliraba ebigambo bye twawandiikanga nga balabira ddala twali tuli mu muzannyo, twali tuwandiika bye tutategeera. Lwaki? Kubanga civilization weeri endala bali mu kuwandiika bintu birala nnyo 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 ebitategeerekeka. Olwaleero Abawarabu abawandiika Oluwarabu bwe bakuzzayo mu Luwarabu lwe basookerako okuwandiika, ojja kwetegereza ng'oludda olwasooka lwalinga lukalubo nnyo okusinga luno luliwo. So buli lunaku, buli mulembe oguyita wateeka okubeerawo civilization egyezimba. Nawe ojja kwewuunya, ono yennyini ayogera ye Emi, Vijje Emi, ezimanye Vijje Emi. Muganda, oli Muganda naawe ompuliriza. Vaayo oŋŋambe nti tuli Baganda, tuwandiika Oluganda, twogera Oluganda. Owandiike ebigambo mu Luganda, owandiike emboozi mu Luganda, ombuulire alphabets z'okozesezza, vowels z'okozesezza ne consonants z'okozesezza, oba si ze zimu z'ogenda okusanga mu alphabeticals, mu alphabets. Era bonna bw'owandiika ekigambo omusajja ojja kuwandiika O0, M, that is mu, U, S, A, omusajja. Kati ezo zonna ennyukuta z'owandiisa omusajja, teriiyo alphabets za Luganda, nedda. Era zonna ogenda kuzisanga mu Luzungu, mu alphabets ez'Abazungu ziri eri ez'Oluzungu alphabets. Mukama ebazibwe. Abawarabu be batalina alphabets ezo, Aba-Ethiopia batalina alphabets ezo, n'Aba-Russia nabo tebalina alphabets ezo, n'amawanga amalala. Naye weebuuzeemu nti Kabaka ayawandiika ebbaluwa okuyita Abazungu yawandiika bbaluwa kika ki? Yali efaanana etya? Era lulimi ki? Yali mu lulimi ki? Kubanga okubayita bajje nga wano tetumanyi Luzungu, n'okuwandiika tetumanyi. Twawandiikanga tutya ebigambo bye twayogeranga? Alphabets kinyukuta ziki ze twakozesanga? So bino byonna bigenda kuzzaayo mu kye tuyita civilization. Nga tonnaba kulwanagana na leeta J, tekitegeeza nti bwebanga yayinvetingibwa before oba mwaka gwa 1500, tekitegeeza nti Kristo teyaliyo. Yaliyo, naye nga nnyukuta ndala eyalinga ekozesebwa, ennyukuta yakozesebwanga eri close ne Y. That's why nti ye eri mu Bagriiki, mu Bahibru, ye tebamuyita Jesus nedda, ye wabula yayitibwa Yeshua, ayitibwa Yeshua oba Yeshua oba Yeshuhu oba Yeshua. Kati bw'onaddayo eri gano amannya gye gava, Yokaana tebamuyita Yokaana oba tebamuyita John nedda. John bali driving ne balijja ne balijingiza mu Balatini ne bali ne bayingiriza mu Bazungu, naye ng'eri yayitibwa Yohanan with the letter Y. So bwe kitone ekyo bwe kiri eri ku Yoshua naye kiri Joshua. In fact Joshua bw'ogenda okukinoonyerezaako kye kimu ne Jesus. Yeshua kye kimu ne Jesus. Naye lwaki ffe tetukozesa Joshua? Kubanga Joshua content ye oba kya containing oba kyeyeetikka si kye kimu nekya Mukama waffe Yesu. Ye ate ono yaweebwa erinnya erina ministry ennamba eritibwa erya Kristo eriri anointed, bwampuliriza. So erinnya ne woba oyise Yeshua Amasiha, naye nga omanyi kontenti yakyo, omanyi kye kyetikka. Kubanga bonna agenda mu Bayudaaya tebagenda kumuyita Yesu, tebagenda kumuyita Jesus, nedda bagenda kumuyita Yeshua. Era wayimirira mu ebyo ebiwandiiko byasomye n'ategeera erinnya lye kirikaalinga, kigenda kumukolera. Kubanga ffe tuyita linnya lye, tulabye erinnya eryo nga likola. Oba oliyise Jesus gwamanyi ne azironga azotegedde erinnya eryo kyerikola. Tumunaliko mu birooto edda nga nwanagana n'emyoyo
egy'abaafa, abo simanyi bajjajja, simanyi baani nga ne bw'oyita taatawo ne bw'oyita maamawo teri agenda kukuyamba. Naye kasita oyita erinnya lya Yesu nga obuyambi bujja, nga gyonna gidduka gisaasaana. Kati oba oyise Yesu, oba oyise Jesus, oba oyise Yeshua, kati ate gwe Omuganda, omwana owa wano n'abalala bagendera mu kuba ebifaananyi genda kuba bityo, tebasobola kuyita Yeshua. Kubanga naye bw'anaayita Yeshua asobola okukiyimba n'akiyita, naye Yeshua tagenda kufuna maanyi gali gakirimu ate ng'oli ow'eri agenda okuyita Yeshua, kubanga Yeshua kiri mu lulimi lw'eisono lwekyamanyi. Kati that's why nti ffe wano tetuyita Yeshua wabula tuyita Yesu, kubanga Yesu tukimanyi nti linnya liwulikika mu lulimi olwaffe olunnansi oluwulikika amangu. Mukama yeebazibwe nnyo. That's why Bible esomesa nti naye bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Ffe erinnya lye lyetukkiriza, tetukkiriza nnyukuta ye. Ennyukuta ye baba baginvetinga ddi, oba Yesu GEASUAS oba baalizinvetinga ddi, that's not the case. But the case is tutegeera ekyama ekiri mu musajja. Bible kyeva esomesa mu kitabo ekiriwo ekya Ezira Bikola batumenya 12, njagala nnyo olunyolo lwa 12, so tewali mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. So tewali linnya ddala wansi w'ensi ne waggulu, tewali linnya ddala lyatuweebwa okutulokola wabula lye linnya lya Kristo. Tulisangawa bw'oyambuka eri waggulu. Bikola batumenya 4:10 Bible esomesa, mutegeere mwenna n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi gwe mwakomerera mmwe, Katonda gwe yazuukiza mu bafu, ku bw'oyo ono ayimiridde nga mulamu mu maaso gammwe. Mukama yeebazibwe nnyo. Mutegeere n'ekibiina kyonna eky'Abayisirayiri nti mu linnya lya Yesu Kristo Omunnazaaleesi gwe mwakomerera. Kakati Bikola batume 4:11 agamba nti oyo ly'ejjinja eryanyoomebwa mmwe abazimbi, erifuuse ekkulu ery'oku nsonda. Kati si linnya bunnya wabula erinnya kye lyetisse. Mu myaka 10 egijja okujja mu maaso oyinza obutasangawo linnya lino lye twogera lya Yesu, naye ng'ate liri cultivated, liri civilized, balikyusizza naye nga lisigala likalinga content yemu. Naye gy'osange nga liddala oba nga baliyita uses oba users, naye nga yenna n'alisoma ajja sigala ng'afuna content erinnya eryo ng'afuna content y'erinnya lyerimu. Bible kyeva esomesa mu linnya lya 12 nti so tewali mulala bulokozi, kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola. So erinnya lino kye likaalinga kye kiyitibwa eky'omuwendo, kye likaalinga. It's not about J, no. J ne weetandibaddeko ne tusoma busomi usis oba Yesu oba Esu nga waayi teriiko, azirunga zirina elementi eri, lirina amaanyi gali agatulokola. Ekyo kyekikulu. So si nnyukuta bunyukuta, kubanga civilization gyegenda okweyongera mu maaso, ffenna gye tugenda okweyongera mu maaso, civilization egyekula, ennyukuta zijja zikula, ennyukuta bajja bazitemako. Kiringawo nalengera ekiwojjolo nga kiri mu G ne kivaayo ne kikula ne kimala ate ne kyeyubula era ne kiddamu ne kyeyubula. Civilization gitwali bw'otyo nti civilization yeeyubula. Ojja kusanga maaso eyo ng'oba oli awo n'ennyukuta ze tulina olwaleero mu alphabets nga tezikyaliwo. Kakati edda wabeerangawo empandiika eyitibwanga eya calligraphy.
calligraphy kati yaggwawo teriiwo oba onfuna ndowooza. So lwaki? Kubanga civilization ajja yeeyongera, enzimba y'abantu ng'egye bazimbamu amayumba naye gyekula. Baluumi, ekitabo ekiriwo ekyabaluumi 10 olunyiriro enjagalo Baluumi 10:13 Baluumi 10:13 Bayibuli egamba nti kubanga buli alikaabirira erinnya lya Mukama alirokoka. Baluumi 10:13 kubanga buli alikaabirira erinnya lya Mukama alirokoka. Kakati buli alikaabirira erinnya lya Mukama alirokoka, erinnya tebalikuwandiikiddewo naye ggwe erinnya olimanyi kubanga otegedde nti erirokola. Gwe kasita omanya kiki kinagambye nti kasita omanya erinnya lino kirikola baasi. Kakiranga eri abasamize, ye kasita amanya erinnya lya Muwanga ye amanyi nti Muwanga akola bw'ati. Kasi waliwo simanyi Baamu, jjajja Baamu omulalu, kasita alaba omulalu ku street, ye kasita olabingira omulalu yena alya ku kasasiro agamba nti oyo jjajja Baamu. Jjajja Baamu ye atambulira mu balalu, agamba nti oyo jjajja Baamu. Ye bw'ati bwakimanyi, bwakitwala kontenti ya linnya eryo lya Baamu, ye bw'ati bwalitwala jjajja Baamu. Kati ojja kusanga eno mu Baganda nammwe Abanyankole n'Abakiga n'Abasoga abali eyo, gwe temulinayo nnyukuta eri mu Lusoga nga teri mu alphabets z'Abazungu, teriyo. Kino kyekugamba nti civilization yatutuusaawo. Ojja kwesanga mu maaso ebiseera ebijja okujja mu maaso nga zonna alphabets tezikyaliwo, ate ng'abantu bainventinze writings endala nga bwe zize zikyuka. Twasooka mu picture base bwe tutyo. So erinnya ejje kuba nti teyaliyo mu lubereberye tekitegeeza nti content teyaliyo. That is a very very wrong mind. Mukama waffe bazibu ffe tukaringa kiri ekiri mu linnya, ekiri mu musajja ffe kyetukola kyetukaringa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo wano Katonda abeere omulamu. Yokaana 3:16 nve wano. Yokaana 3:16 male nve wano linnya lya Mukama waffe Yesu. Babisomesa nti kubanga Katonda bwe yayagala, olunnya luno ffenna tulumanyi bulungi nnyo. Babisomesa nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu yekka, ensi ereme okubula naye buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. So kakati ekizibu si gye, leeta gye era leeta gye teyaliyo mbiseera biri, era leeta gye no, leeta gye gitwale. Ne bw'onaagitwala ffe tugenda kusigaza kiri ekiri mu musajja, ekisooka alokola era awonya era amukkiriza abeera n'obulamu obutaggwaawo. That is the thing. Tetuli wano kulekaanira leeta nno, kubanga ebigambo bingi nnyo nammwe bimwogereyo naye nga si bwe byayogerwanga. Ebigambo bizze bikyusibwa nga bw'onalaba nti ebibala plants zirina kyabayita botanical names ezo. Nojja eno neffe mu lulimi luno lw'Ekinnansi era waliwo ebirime ebirina botanical names naye nga zo byogerwa mu Luganda. Ojja kusanga ekigambo nga enniina, ennyaanya, tomatoes, byonna bye bimu. Enniina, ennyaanya, tomatoes, byonna wobyogera kitegeeza ekigambo kyekimu nnyaanya. Naye lwaki nti olulimi lujja lukyuka. So gye tugenda okulaga maaso olulimi lugenda kuba lukyukira ddala completely. And also baagala nnyo nze Nicholas bakisibasiibula ne bagamba nti Mukama waffe Yesu abankumire era abanjagalire talokokanga kaseera okkirize Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Nze Nicholas alaali basabidde okunywezebwa, Mukama abankumire abanywereze ddala maanyi ag'omuntu. Mwebale nnyo mwenna abatusapootinze, abatwagala ku YouTube channel, mwebale kukuza YouTube channel yaffe yeyingira abantu omutwalo gumu. Mukama abatwagalire ddala ffe baani. Amiina. Abankumire Mukama mweraba. Tunudire Kristo omulokozi w'obulamu bwaffe. Mwaka tugumazeeko, twebaza Katonda n'ekisa kye kyennyini ekitukuumye. Tebibadde byangu netuwangula era tuli bawanguzi. Maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu atubeeredde Mukama, atwagadde,
atuwadde ekisa